musumba atusanyiza okulaba kale 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 musumba atusanyiza okulaba nango mwana gwe mulabako kati wano Kyatendo omuto muwombeefu ekidese wano kwaniriza abagenyi baffe n'okubazirira akazina akalungi kale musumba 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 nango mwana gwe mulabako kati wano mpitibwa yanga zonto omuto muwombeefu ku kyalo Nabale gye navudde okujja wano kuwagira oli ye yasinga okundeeta kale musumba kale musumba kale musumba kale musumba Yesko jinafudde okujja wano okubabuulira enjiri ebirala binnemye bambi okwogera kale musumba kale musumba kale musumba Bizonto tubaliza kudakolwalero mungere enjawulo nate tufunyeyo omugenyi musumba mulamba aze nate aze n'obubaka bwenga bomanyi aze kutusumbamu n'okusabira emirimu ya wadenga petu wadde Gomez yadenga petu muwadde Gomez enyumite batunga kunze sumba tukwaniriza amina noza kayimba tekakoze bubi tubadde kalungi nnyo ddala era mwe bale kuyimba n'okwana amalowoozi amalungi bino tubiteekayo lunaku ku mukutu gwaffe gwa Bizonto mwe bale okuweereza abantu bali eyo basiima busiimi ddala era abantu bakyamuka buli wempita olaba oli agamba nti genda osubscribinge Nnyo Bizonto genda ku peegi yaabwe bannange yonna ne ku TikTok Nnyo Bizonto ku Facebook Nnyo Bizonto YouTube n'ekisa kya Mukama kisa kya Katonda ebitasoboka bifuuka ebisoboka kituufu olugendo lubadde luwanvu gye tuli mwebale ekisiibo kyaffe tuuka ku mazuukira ga Mukama amiina Mukama atusobozesezza era nyongera okubiriza abantu amazuukira tugatuukako kubeera kwebaza Katonda nakusaba n'okufumintiriza ku kufa kwa Kristo okufumintiriza jaka okulowooza n'okweteeka mu bigere bya Kristo n'ogamba waliwo enjawulo wakati w'okufumiitiriza n'okufumintiriza kati tufumiitiriza oba tufumiitiriza kakati kuba kubeteeka mu bigere bya Kristo n'ogamba nti bane Kristo olaba yanfiirira nze sendagire waabwe olaba yanfiirira nze yanga zonto waabwe bannange omuntu okwewaayo obulamu bwe kuba omuntu ali eyo atamumanyi namumanyi gwali kwagala so nobeera ng'obeera mu kusaba n'okusinza n'okutendereza so sigenda kutamiirukuka sigenda kutamiira nyamwenge ogenda kubangayira kubanga omutaka mukyanga afa emyaka tegika wansi wa 10 tewaliiwo bakitegeeza nti beyafiirire oba oliawo baali balasiwakana oba naye waliwo naye tugende mu maaso yafiirira ffenna kubanga yafiirira abaliwo n'abaliddawo okutuusa ku nkomerero y'ensi yenze omu kati kubaali baliddawo naye kati naddawo dda mwogerako naye agamba ddaddi agenda kudda ekiseera n'essaawa tabyogerako agamba nti kitaawe nedda kitaawe yasinga okubimanyako era ajja kugamba bayibuli egamba nti aligwanga omubbi alijjanga omubbi
kale fanya yalijja alikuwa bugwi najja musumba ne abaana abalenzi balemedde ku nzija bagamba nga ye Yesu akyatudde ku mukono gwa kitaawe ogwa ddyo oba gwa ddyo oba gwa kkono kitaawe nga Yesu atudde ku mukono gwa kitaawe ogwa ddyo lwaki ffe batugoba mu maka g'abakitaffe naffe tukyaliwo kuba kwebuzaabuza kubanga ye Kristo ekimutuuzizaayo wali kuwolereza gwe nange bibiri wakoze okusiranyiza ebikadde ku lujja kubanga nono ekimulemeza ku lujja akyalina bawolereza ku kyalo ayinza balina bawolereza ku kyalo kakati amatufuddeyo waliwo ensonga enkulu egenda mu maaso mu ggwanga ensonga enkulu ey'okubeera nti ebintu byekanamye beyo ebintu byekanamye kubanga tumanyimu abasumba temubiraba kuba abasumba bafuuka kyesirikidde ekyo kiri gye muli mwafuuka kyesirikidde bizigo mutiiba be tewawulidde musumba lwanga omusumba gundi ani asaabasumba esemwogere bwe yakikonyeeko nagamba nti nedda embeera eriwo mulimu gwammwe tukyogerako yakyogeddeko nakyo bamugaana okwogera ku butwa butambula mu ggwanga nagamba naye ekintu ekinakutta akawuka akanakutta lwaki okwogerako ani agaana okwogera ku butwa mu ggwanga isa nkule nanga tewamuwulira nga ate mwami enanga mukwatula ekisa omugambe nti oba okyawakana kumanya ekikopo n'essowaani kw'oliira tewalitya kubanga ate awo omugamba tokikuuma n'alozaako agenda otegeera nti wakata kaaliyo ng'ali mu kabuli abukuta kubanga tewali gwebalumiza nti gundi awo obutwa naye kukakasa tewali mukungu mu ggwanga lya Uganda gw'otegeka pate n'alya bintu bye ku gy'omuyise buli muntu alina ebintu bye mu mmoto buli muntu alina emmere mu food flasika mu nebwabaani ate tebitandise kati byabeeyo dda 2010 kale nno nga bwe tugenda ku kampenje tulaze buli muntu alina emmere tebuba mu byakulyabo kale nno efaanana bwetyo ensonga ey'obutwa bwekibanga ddala kituufu gyeri mu ggwanga amazima ababuwa tumanyi batubawulira enjiri tuwakasa nti ddala kituufu gyebuli wadde nga gyebuli abugaba yekola mutima awo waliwo abugaba nga tibawulira Luganda yogera olulimi lwebategeera si ekikulu omupate buli wano wokka mushemerire ne Putin yasumuludde naye agala kugira saite nkugamba nti ensi gye tulimu yabatabangufu amagezi kemawatonaa kutuwa ssala ya butwa buli muntu akumbe ekikopo n'essowaani kubanga ababugaba tebatudde kyokka n'ababugaba nammwe mulinde bagenda bubaba kubanga si mwebwe kamwe bagaba waliwo beba bagabire nammwe abagaba otyo kale bwekiba bwekityo ku nsonga y'obutwa ne ku nsonga y'emiwendo gy'ebintu ebyekanamye mwenna mwenna abali eyo mukimanye nti mu ggwanga lino oba mu nsi yonna abantu abayisiwa obubi tebaliggwayo bajja kubeerayo naye mmwe ababayisa obubi si kirungi kitagisa omuntu ayisibwa obubi n'omuyambako omuntu atalina kyakulya n'omulabirira omumiwendo gy'ebintu bibagyekanamye nojja noonakola wamu naye kubanga amazima bulamu butambuliramu njabasala ekyawandiikibwa mpolampola ngaote ekiwandiiko kakati ebintu ebimala okulinnya nenja nenkunakuwalyako nga tolina sabbuuni kigasiyawo omugaso guliwo nange kati awo balina okumpa bayibuli yino eyogera bweti bulira genda mu kyamateeka 15 egamba bweti olulinyiriri tugendagenda kulwa 11 lukka tujja okusoma nesoma 15 yonna yonna ojajjuwulira olunyiri 11 lugamba bwe luti nti kubanga abaavu tebaliggwayo mu nsi ennaku zonna kyenva nkulagira nga njogera nti tolemanga kwanjuluza ngalo zo eri muganda wo eri ababo abeetaaga era eri abaavu bo mu nsi yo nti kakati mwanjuluzange engalo zikwana kuba kudaalira emiwendo gy'ebintu kyegijja kukka mwagala mugenda mugule sukaali mbate mwagala mumuleke mbe mwagala amafuta mugende mugagule mbate mwagala mubireke mbeera yakola ki okudaalira mwavu kubanga omwavu tajja kuggwayo mu nsi eno tokimanyi nti saawa eno gyeri omu tasobola nogula kuta ya sukaali bebangi nga ne kasoda akasangako mikolo kituufu naye munaba muwonya endwadde
kati amafuta geyongera tuwona endwadde kubanga amafuta bwegeyongera abatatambula olusuku 10 ogenda ku mulimu tojja kutambula kugendayo sabbuuni awulira n'okuwulira omukulembeze omu yatugamba mboyedda bo bakwesanga bikola nsembyayo kano nti tulina kyetuma French Revolution omukyalo omu yagamba banne n'abagamba if you cannot buy bread then try cakes nga keki ya mutwalo buli mugati ogw'ebbiri gwe gubalemye so bakukudaalira abantu kati ffe nga abali mu gavumenti nkunyonnyola mulekerawo okudiibuuda mbadde munye sukaali onye jiiko 5 kati muteekemu jiiko emu kubanga alimyeko ebbeeyi muteekemu 2 n'obulwadde mba buwonye nateekamu emolo nadda ku 12 oba ku 10 neyandi amala ebbanga ddeneko kyekigambo kyange sabe saala tusabire eggwanga mukama katonda waffe tukweyanziza olw'eggwanga lyaffe webale nnyo olwa byonna byetukoledde abakulembeze abalungi webuwa amagezi okutukulembera bongera amagezi batukulembere bulungi mukama katonda waffe tukusaba ojjo babeere buli omu atukulembere ng'alina omutima ogutulumirirwako kuba tuteeka mu mikono gyo abantu bonna bonna mukama katonda waffe abali mu bweraliikirivu abeeraliikirira obutwa n'ebirala byonna byonna omulungi taata jangu bagumye emitima bamanye nti essubi liri mu ggwe ne bano abavudde mu bulamu bw'ensi gwosinga byonna tukusaba mukama katonda waffe ojjo tubeere kuba obwongo n'okwagala eri abatalumirwa ggwanga lyabwe basobola okutandika okulumirirwanga abantu balekere okwekalakaasa bakakane emitima gyabwe bamanye nti ensi eno mwe tuli mu kaseera buseera kubwa Yesu Kristo tukusabye amiina kankubuulire bweti ekirungi nnyo otusabidde na bonna basabidde naye ensaala ezimu zikusaze wantu wali asobola kulumirirwa mulala wano buli muntu alumirirwa lulwe njagala okutegeeza wantu wali akulembera agenda kulumirirwa naffe tulina ebizibu byaffe buli muntu akwataganya olina okumanya engeri gye twajjamu wano ne mu buyinza tetwamala fukamira mu kyaki okujjawa genda obuze kusaasira tetwamukola yayimbye kyemba ekimega kyetwamukola yayimbye mwamugobako abawagizi naye atweteekako twatuwana yaliwo omukazi yagambye ebivulu okuva ebyaggulawo takolanga ku kivulu kyekivulu ekisoose ate ne bakimulemesa anti yalwanawa bamutukwata ku gomesi bweti yalwanirawa bwe twatuwanalawa bwewalwana alwanye kukulwana kwa njawulo oli mwana wani ayogera bw'okeera ku makya oli taata w'abaana n'ogenda okukola bakama abo ne bakubirayo ne bagana okusasula bulungi nnyo sente bw'ogula kiro nnyama waka ogyeggwerawo weka kubanga watobye omuzadde aleetera abaana nawa n'omukyala naye nga walwanawa kyalwana tutwalese nomusala kyakizammwe mutwalampa empola mwogere musumba gwasinga okumanya ebyawandiikibwa ku isita yennyini twalabye pulezidenti wa nuupu ng'akuŋŋanyiza famire ye pulezidenti wa nuupu yakuŋŋanyiza abaana bona omusumba yasabira neye magere yabatwala nga yigiriza abaana be okutambula ng'abaganda ne balanyana biki mukereziya katolika ekyo kikkirizibwa oba kyavuga kisajja mulokole ate mukalungi bayibuli egamba abayigirizwa ba Yesu bali baagala okudonjinga okuwaayo omusolo yabagamba nti ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda mugende mu nnyanja muvube ekyennyanja mujja kisala mujja kukisumulula kijja kubeeramu nga kirimu ssente munda era mwe ne bajjamu ssente ne bawaayo omusolo so mbere faana bwetyo bintu binene ebya Katonda tubyawule ku byobuwangwa ekyennyanja kyali kya Kayisaali kyali kya Katonda kivaamu ensimbi za Kayisaali naye nga walwanirawa kale nno ebintu by'obuwangwa ebyokuyigiriza abantu ennono si bibi kati musonda tukulangire nti oli wa Nuupu tule mukamera tukulangirire